mubayini tebakuyita okuziika bakuyita okwokya nze nga nze muyindi omusiraamu nze banziika naye ye tebagenda muziika bagenda mwokya gwe bakuziika nze banziika kubanga ndi musiraamu bahindu be bayokya mpulira bubi nnyo nga mukwano gwange Sudira afiiriddwa mwana we yali agenda kusikira buli kimu naye kyewuunyisa ino nsi si nyangu omanyi lwaki embaga yaabo gayi yabadde agendamu yabadde ya Saturday tekyabaganya okukola embaga yawedde bulungi bazinye dance mbaga yagenze bulungi bazinye dance biki naye singa yabadde nze sandigikoze nandisose nemugipostponinga olimba naawe sikulimba lwaki nga tukola mbaga kati nga gwe kyaliwo nga Capital oli kujja ku mbaga yange nofa ng'obadde ojja ku mbaga yange nsobola batya okukola mbaga nga kyaliwo wafudde ate nga yabadde yeetegekera mbaga yo at least gipostponingamuko just tusaba poliisi etukolereko investigation etegere accident yatuusewo batya kubanga ffe tetwategedde bantu bagamba barriers abalala bagamba speed car abalala bagamba biki naye ffe tetwabitegeddeko just police ekole investigation yayo efulumya investigation tutegere ki ekyamuse naye okufa kwe kwatulumye ffenna ng'Abannayuganda Rajiv yali most humble person yali agabira abaana bursaries bano ba fresh kid ba Felista omumanyi superstar Felista ne ku Victoria University bali bagabira abaana bursaries eza campus nze kyemanyi about Rajiv is a humble person ali caring teyematira teyeraga wadde sente zonna zalina tata we emugaga asingayo mu Uganda naye tekimufuula neyeraga ng'abalala. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mbabuuzako n'ebibazo okuba mugoya vidiyo zange ez'enjawulo. Olwaleero tusinzidde wano ku G1 Hotel ku Lubaga Road era nga ntera okusinkanawo mu muganda wange Kizito. Nsanyusa okulaba. Kizito ogamba otya? Ndi bulungi otya? Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Sooka obuli abantu ku G1 Hotel tusooke tugende mu maaso. Tuli wano ku G1 Hotel Lubaga Road kumpi ne Bakuli traffic lights. G1 Hotel balinawo ebbala, balinawo hoteli, balinawo restaurant. Buli kimu bakirinawo, balinawo ne gardens nungi nga wano wetutudde wetukolerawo interview. Ate ebintu byabwe tebabiseera. Bya bbeeyi ntono. Bbeeyi ntono. Ntera okubeerawo wano nga kuliko omupiira gwa Manchester United. N'omupiira bagulaga wano. Ttiimu yange ya Manchester. Manchester twayiseemu ku Europa League. Tugenda kuva ttiimu. Tetunaba kutuuka naye bali twatuuse ku final. Kyetwakoze ekyo kimala bumazi. So tuli wano ku G1 Hotel Lubaga. Bona abandayagadde okujja ku hoteli nga nungiko mujje wano mutuwagirako ku G1 Hotel. Naffe wetubeera ne Kizito. Wetubeera mpolampola ne tunyumira weekend yaffe n'egenda mu maaso bulungi. So ekyo kye nsobodde okubagamba about G1. Okay. Kizito
oli bulungi ndi bulungi olekya sebo gyendi erya Kizito mpozi walijjawa Kizito girlfriend wange yali ntuma girlfriend yali muna Uganda bali bamuyita Nancha Nancha aliridda wakati Nancha sawa zino ali Germany yagera Germany nayagera komawo kati yakulekera erinnya yandekera erinnya nze Kizito era nabagamba Kabiro Muguya mukulu wa Kikagabunga nedira Mamba abantu bakakase nti oli muna Uganda ndi muna Uganda of course nze nazalibwa wano lujja sakugamba nina passport nina national ID buli kimu nkirina national ID passport kati ndoza interview yaffe yakusatu twakakola videos kati 3 ne Kizito kati buli interview mbadde mbikugamba olina okwongera obbagamba manyi beerabira mangu nze nazalibwa wano nkulidde wano era newenfa bajja kunziika wano tewali wengende nensi yange oba Kizito challenging abantu bangi abava mu regions ezenjawulo nti osanga omuntu nga se ava from Arua nga tasobola kwogera Luganda bulungi nodaba omulala nga ava from West nga naye tasobola kwogera Luganda lutuufu n'abateeso abakolomojo nange bantu ku TikTok batera kumbuuza Muhammad obeera batya ng'omanyi Luganda nga bannayuganda balala tebamanyi Oluganda nze nange nti okubaddamu wakanga saagala bakirabe nga busosoze naye bateeso tebamanyi Luganda bakyoli naye bajja luyiga mpola ye gwe wakola otya okuluyiga Luganda lwe lulimi olwangu nnyo lutasinzeyo okubeera lwangu olaba n'abazungu bajja wano mu Uganda boogera Luganda tosobola kusanga muzungu ng'ayogera Lunyankole ayogera Lusoga nange manyi Olusoga naye tusobola kusanga muzungu ayogera Lusoga Lunyankole abasinga abeeru ba foreigner batandikira ku Luganda kubanga Luganda lulimi lwangu era nze bwe natandika okusoma nali nsoma n'Abannayuganda Nakivubo Blue nakugamba nasomera ku Nakivubo Blue so kusomera ffe twali tetwogera Luzungu always twali twogera vernacular speaking vernacular nga mwe abalenzi b'eddalu balenzi baddalu somero lamba nga bantu tebagala kwogera Luzungu we batyo we nasobola okuyiga Oluganda kati olinayo olulimi olulala lw'omanyi ng'ogyeko Luganda manyi nnimi 6 lulimi kinaki manyi Oluganda Oluswahili Oluzungu Olusoga Oluyindi manyi muno Olunyankole katono katono sobola kubuuza n'ombuuzaku nange nenkuddamu bintu ng'ebyo sooka ombulize ku Basoga Abasoga mukoba ki nze na Muhammad nazaaliwa e Busoga aye navaayo nkali mwana muto aye mbenda ino nekyabazinga waffe tumwenda ino erinnya ly'e Busoga bakuyita ani erinnya lya Busoga sinaba kufuna erinnya lya Basoga naye nina ly'Abaganda kubanga nkuidde mu Buganda kuva buto nkuidde mu Buganda Busoga navaayo nga nkyali bebi mbadde manyi gwe Ngoobi era Busoga siina naye nja kusooka kunoonya ongambye Ngoobi nja kutwala Ngoobi kale tuline Muhammad wangalya ku TikTok okwo omusajja yeewuunyisa engeri gy'ayogeramu Oluganda naye ng'ekiriwo essaawa eno mukwano gwo Sudiru yafiiriddwa omwana we Rajiv bambi mukwano gwange Sudiru nange mpulira ennaku nnyo yabadde mutabani we yekka alina abaana 3 alina mutabani n'abawala 2 omu ali London omu ali America Shina ne Mira obamanyi mbalaba mu bifaananyi ne Rajiv naye sawa zino mpulira bubi nnyo nga mukwano gwange Sudiru afiiriddwa mwana we yali yeka yali agenda kusikira buli kimu naye kati taata simanyi ali mu mbeera ki era tumusaasira nnyo era bamuli kumpi bamubeere kumpi era musajja tetumanyi ali mu mbeera ki era tetumanyi ali mu mbeera mbi mbeera era tesobola kuba nnungi gwe tonnagendako Mulumbe sinabagenda Mulumbe omanyi lwaki okugenda Mulumbe saawa zino bantu bangi banene bangi mu Uganda ba ministers ba honorables ba MPs ba Katikiro ndoza Katikiro naye wamulagenzeeyoko Sudiru okubeera kyali wange tekiŋŋaana okugendayo naye njagadde okugenda lunaku lwe bagenda okuziika
olunaku lwe bagenda okuziika oba okay mu bayindi tebakuyita okuziika bakuyita okwokya nze nga nze muyindi omusiraamu nze banziika naye ye tebagenda muziika bagenda mwokya gwe bakuziika nze banziika kubanga ndi musiraamu bahindu be bayokya waliyo omuyindi omusiraamu n'omuhindu kati omuhindu bamwokya naye omusiraamu tebamwokya musiraamu bamuziika nga bamuteeka mu kagoye ka white ne bamuteeka wansi mu ttaka foot nga 4 ne bateekako embaawo biki ne bamuyooka omusenyu naye bahindu bano bowulira Patel baani bo babawokya Rajiv Patel Sudhir Akshay Sandeep Sudhir bo babawokya kati ate wempulira Muhammad Suleiman Ahmed abo bo tebabawokya Sami tebabawokya ababaziika nga basiraamu kati singa beera ali mu nsi nga si yiye bakola batya kati sobola kugamba mu nsi ndala kati nze wano nga mu Uganda nga wenkiraba Uganda tulina freedom of burial olina eddembe lyo kati olaba limbo ya kololo buli omu akkirizibwa okuziikibwa eyo limbo ya kololo ngaffe basiraamu nange Muhammad singa nfudde kati saawa zino basobola kuntwalayo ne banziika mu limbo ya kololo ne banziika temuli mubusosoze muno no muyindi tetugenda muziika nedda basiraamu bo tukkirizibwa okuziikibwa mu limbo ya kololo anytime omusiraamu ne bakuziika nga abayindi bolaba bo babawokera wano Lugogo bagenda mwokera Lugogo so mutabani wa Sudhir Rajiv Ruparelia bagenda mwokya enkya sawa 8:03 eno Lugogo crematorium nange ngenda kubeerayo ogenda kubeerawo naye sisuubira oba njasobola kufuna chance okubeera kumpi ne Sudhir abeerako abanene bangi ajja kubeerako banene bangi wadde namumiitingako naye Sudhir yambeererawo Dr. Sudhir yambeererawo yampa baasa we nagenda omulaba yakuwa sente yampa sente ze sitasobola kwogerawo naye zaali nnyingi nnyo ate bagamba nti abayindi tebagaba sente akuwa oba kusoma n'osoma bw'oba ogenda mu hotels n'obeerayo ne weebaka ne weeyagala naye nga takuwadde sente naye kati nga nze namuvisitinga ku Christmas nampa sente eziwerako zisobola n'okugula n'emmotoka n'ozikolamu ki nze nazisigaza ne ntandika ozirya mpolampola wagana okugula emmotoka n'ogakandyeko naye kati omuntu akubeereddeyo bati lwaki nawe togenda n'oziikako mutabani we oba olina omuziika saawa zino ali mu hard times ali mu trying times okitegeera naye bagambye nti invites only balina okuba nga bakuyise kati ffe tujja gendayo wadde tebampise tujja yingira lwaki olowooza nti ojja yingira ani agambye invites only nabibuliddeko ku mawulire okwo oba ndooza baliwo be bagambye invite only naye gwe oli wa family nze nja kuyingira kati olowooza mulimu cards ng'embaga olowooza bagenda gaba cards ng'embaga kati ffe tujja genda nze nja genda nga nze tujja genda tumuziike si kumuziika kumwokya naye bannaye okwokya kutiisa ate kiruma nnyo taata okuziika mwana we ate nga gwe abadde naye n'essuubi nnyo ku mwana we nnyo omwana we okusikira buli kimu naffe tuwulira nnaku mu mutima taata asobodde okuziika mwana nga yakyaliwo kibi nnyo ate abadde ne hopes nnyo ku mwana ku mutabani bwe togendagenda kuziika nja kugenda saawa meka ojabeerayo saawa meka nja kugenda nja kukeerawo kuba mba nnyina okulaga ebifaananyi nange making sure nange onteeke mu bifaananyi byo nja kuteekamu ssebo obeere wali nga watuuse ku kuziika Richto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo.
tulina nga onalaba nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regiko emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound, ebyo byonna Regiko Construction Company tubikola sebo. Amanya gange bapita Idembabazi Brenda basawa Little Birds School elisangibwa wanene Nansana Kyebando mu Nsumbi. Tuyina mixed day and boarding. Abasula wano n'abadde waka. Ebisale byaffe wano ku ssomero bisoboka eri buli muzadde, ate tuyina wano ne kodi kw'osobola osasulira nga tosose na kutuuka ku ssomero. Tukoola buli bazadde bonna abali eyo mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okutuwa abaana mu kisulo ne mu dde. Tuyina vani zaffe ezitwala abadde ewaka, omwana wonna waali vani zisobola omutuusaayo. Ebisulo byaffe abaana gye basula bulungi era byegombesa. Visit us and get our services. Kati gundi Rajivu yafudde accident wakitegedde? Eva kutandikiro. Nze nali neebase. Kumakya nzuukuka mama wange ngamba okimanyi Rajivu afudde. Ate omanyi TikTok eraga buli kimu. Oba waawo scrollinga olaba onafudde. Kati singa nange bukeera nenfa ojja kulaba amawulire gange ku TikTok Muhammad afudde. Bantu bangi basharinga news. Mama wange nangamba nange nembeera shocked. Bwenabeera shocked nengamba kankebereko ku news ku mawulire, nenkwata simu nengulawo TikTok. Nendaba Rajiv Rupaleria has passed away in accident. Nendaba motoka ngeri we yakutemu omuliro. Byantiisa omuntu okufa mwoyo style. Wakiri muntu afaako mu mubiri n'ogusigalawo naye nofa naye motoka yonna nekwata omuliro negwawo. Byantiisa. So nze nalaba amawulire paka sawa zino I'm shocked. Ndi shocked. Sikikiriza. Sikikiriza. Sajja yavuga emmotoka awo speed netomera ebiseminti. Ife tetumanyi oba yali avuga speed oba ki. CCTV yabiragako ng'avuga speed. Yagitomera, kamera zonna bazitomera awo ku kkubo zaavaawo. Nze kinawulira muno yatomera barriers. Omanyi zino barriers za kkubo. Naye ne kamera bagenze olaba nazo zaavaawo. Ezaawo. Bagamba yali mu UK for long time. Yes. So we yakomye wano yabadde ava Kajansi ng'adda Munyonyo. Nga tamanyi eyo kkubo mulimu ki. Babadde bakanika kkubo batereza kkubo. Nga balikola. So teyategedde muno barriers bazitadde mu kifo ebitalina kubeera. So musajja yavuddeyo just abadde agenda mu mbaga ya kyaliwe. Abadde alina okusula mu Nnyonyo ku makya abeere mu mbaga. So bambi mwana natomera barriers, motoka naye nebuuka nekwata omuliro. Nekubanga bomu. Naye kyewuunyisa ino nsi si nyangu. Omanyi lwaki? Lwaki? Embaga yaabo gayi yabadde agendamu. Yabadde ya Saturday. Tekyabaganya okukola mbaga. Embaga yawedde bulungi bazinye dance. Mbaga yagenze bulungi. Bazinye dance biki. Naye singa yabadde nze. Sandi gikoze nandisose ne mugipostponinga. Olimba naawe? Sikulimba. Lwaki nga tukola mbaga? Kati nga gwe kyaliwo nga Capital olikuja ku mbaga yange. Nofa ng'obadde ojja ku mbaga yange. Nsobola batya okukola mbaga nga kyaliwo wafudde. Ate nga yabadde yeetegekera mbaga yo. At least gipostponingako ne nsobola okuziika kyali wange then embaga nenjikola. Bino byansi nejja after. So gwe tekyakusanyusiza ekyo? Ekyo nakyo sikyansanyusiza. Si nze nzeka, actually bantu bangi badde bakyogerako. Nange mpulidde bantu bangi nga bakikomplainingako naye nga lwaki embaga bagikoze lwaki? Sisobola kujajinga bantu. Buli omu ne timing ye, buli omu akola ebimusanyusa n'endowooza ye. Naye nga anyway ekyabaddeyo kyabaddewo. Kyekyo bulamu bwebwo. Ate oli musiraamu? Nze ndi musiraamu. Oli mukkiriza nti Katonda bw'atyo bw'agira?
ya Katonda we bati wabeera naye ngeri Sudiri yatugambye agenda kwokya mwana we yagambye tu respecting privacy wabiwuliddeko nakiwulidde nnyo just tusaba poliisi tukolereko investigation etegere accident yatuusewo batya kubanga ffe tetwategedde bantu bagamba barriers abalala bagamba speed car abalala bagamba biki naye ffe tetwabitegeddeko just police ekole investigation yayo efulumya investigation tutegere ki ekyamuse naye okufa kwe kwatulumye ffenna ng'Abannayuganda batulumye nnyo sajja olina kyobadde omumanyiiko Rajiv the last time nagenda okulaba taata we naye njagala kumitinga Rajiv naye Rajiv yali UK yali taliiwo naye kyemmanyi Rajiv yali most humble person yali agabira abaana bursaries bano ba fresh kid ba Felista omumanyi superstar Felista ne ku Victoria University bali bagabira abaana bursaries eza campus so kirumya bangi nnyo okulaba nga mugagga Rajiv so amuyita mugagga kubanga naye abadde mugagga abadde alabirira abantu bangi bambi ne taatawe naye paka kati alabirira abantu bangi so nze kyemmanyi about Rajiv is a humble person ali caring teyematira teyeraga wadde sente zonna zalina taatawe ye mugagga asingayo mu Uganda naye tekimufuula neyeraga ng'abalala osanga abalala abaana balala taatawe alinako kasente katono omwana atandika okwematira nalowooza muno kyabbeeyi nnyo naye Rajiv ye kyemmanyi ekyo yali takikola yali muntu mukakkamu yali down to earth yegulira motoka ze ekolera business ze tawala n'abantu kale bya Rajiv ebyo kati okuleka ngwe nakyo yagala byogerako njagala kutwala ku kya kimu bibiri tugende enkya nga tugenda kwokya olina kyo kyakyongerako ekya Sudiri ne Rajiv ekya Sudiri ne Rajiv tewali kyamaanyi nnyo kyenyongerako just kyenyongerako njagala taata we abeere mukakkamu mugumu mu kino kiseera mu kino trying time gye balimu njagala babeere bakakkamu kubanga si kyangu okufiira omwana we ate nga gwokyaliwo ate nga yabadde mwana we so message gyempa Dr. Sudiri njagala obeere mukakkamu buli kimu kijja kuteera tukusabira Katonda Allah akukwatiremu obeere bulungi amiina katumusabire bambi ayite mu kaseera ako ekirungi nti talina buzibu na muntu yenna teriyo olaba nti basaidi eno erina byeyogera nga bikwatako ba victim bo babadde clean somehow mu lane yaabwe then ebisigadde byandowooza z'abantu kakati luli we twali naawe waliwo Kadaame yakwepikira yampereza message ng'akwagala bubi nnyo Kadaama era bakadaama bangi banepikira okikakasa nze nkikakasa bakadaama bangi banepikira nnyo bagala bawase wali abalala bangamba muno Muhammad tuzaalemu akaana gwe tokalabirira ffe tujja kalabirira gwe tokalabirira ffe tujja kalabirira okikakasa ffe just twagala ka brown kala ako akaana kakyotala gake baagala naye nze mbagamba olowooza nsobola kikola okuzaala mwana nemusuulawo ebyo tebikola oyagala kukola otya njagala nfune mukazi gwengenda okuwasa after kumuwasa nzale omwana mu bulungi si kugenda kuzaalamu mu baana mu bakadaama just okusuulawo abaana just for oyagala byaddala gwe kagamba tojja kugendera ku ebyo byakusanyukamu busanyusi byakusanyusi naye kati ate bw'ofuna omukazi nga ye agenda kukuteekamu ssente nze njagala shuga mami wakiriko nga naye omuzaalamu wasijja muzaalamu naye ye oba oyagala ssente ze njagala nfune shuga mami wakiri omyaka 4 oba 5 ne bashuga mami bentera okwagala bazungu oyagala bazungu toyagala bafirika abo bafirika tebavaako ssente bakola bati bafuga bufuzi naye
omuzungu osobola mugamba njagalayo dola mutwalo nagukuwa nagukusindikirirawo sibe ogusoose naye baddeko ne bashuga mami ku TikTok babadde bansindikira olaba ne iPhone yange gye nagula iPhone 12 Pro bashuga mami bajingulira bonna bakwepikira banepikira kati bakadama bakole batya bakadama balina basajja naye befuulafulamu tabalina basajja just bagala brown color bafa kalayo bafa kala tale tebasobola kulabirira abaana bw'ozadde tebasobola kulabira abaana musobola okulabirira omwana omuzungu gwaba abazaalidde basobola kumulabirira naye kirala basobola kumulabirira naye ne bakwesibako after osobola muzaalamu n'akwesibako jangu taata w'omwana jangu tubeere fembi ngeri Muhammad wali famous ku TikTok ne batandika okukola amawulire ku TikTok biki Muhammad yanzaddemu omwana ebyo sobola bikola Katonda nsonyiwe naye nze nja kuzaalamu mwana ku mukazi gwe ngenda okuwasa ate bagamba nti temwagala kuzaala mu baana baffe wano mwagala nnyo zaala mu beewammwe kati nze ebyo sibirinaamu mwagala zaala mu muyindi munno nedda nze ebyo sibirinaamu mu mutima gwange nze Katonda alina wampa Munyankole wampa Munauganda wampa Mukiga wampa Mukyoli nyamuwasa naye ndi kulinda right time kaseera katuufu nze siri musosoze muno nti ono oba ono just nkugambyeko bya sugar mami bo njagala bazungu naye bano abasigadde omwagala nga waali okwanga sugar mami bazungu bo bakuteekamu nawe genda okigezako kabutono ojja kulaba bagaba sente obulamu bukyuke obulamu bukyuke bampe ku sente bakuwa ku sente ziwera mbozi wangamba omukazi oyagala ng'ali atya kuba ndaba naawe oluddewo nnyo kati saawa zino nze nina crash omu gwenjagala ani naye ye tanjagala tandabawo ani oyo mwogereko tumugambeko nanca omuzungu oyo nanca omwana waffe wuuno wano nanca alinayo boyfriend we gwalina naye eyo Germany naye nze tandabawo buli wajja wano Uganda ngamba you are just my friend ankuba omwenda you are just my friend anteka mu friend zone kyakola ekyo naye kati nze ngenda kuleeterayoko obwana olondeko bundeetere nze nja kulondamuko ndeete banene batono medium bulinamu kusente bade njagalako ku bwa beauty obuli beautiful nyina bungi tebulina sente gwe buleete tujja kulondamu tulabe naye olabika oli muyaye Muhammad siri muyaye ate manyi abawala bakutuka mangu emitima bafuulinga mu love mangu kati ffe omutima gwaffe gwakaluba ffe tetufalling in love very easily batumenyamenya dda bakumenya omutima bamenya omutima bankuula bankola biki kati saawa zino sirina mu sente tewali mukazi andabawo okiraba kati oyo n'omuleeta tajja kundabawo ajja kundaba ng'omunaku bayinza okulaba kati muweno generation gye tuli muweno nsi wali omukyala atayagala musajja alina sente mwayagala omusajja alina sente kati gwe omukyala ogenda beera naye nga tolina sente ogenda muyamba ki ajja kusaba airtime wa 1,000 nga tolinaamu ogenda mukolera ki wakiri afunamu oli alinamu si byangu naye nga bijja kuba bulungi kati nga nkuta bakyakugeya wano e Kampala tebakyangeya kati wenjogerera abasinga bamanyi nga Muhammad wa ku TikTok bamanyi Muhammad wa ku TikTok bwe wentambula abataxi Muhammad ababoda Muhammad tebakyangeya nga wali nga nakatandika TikTok nga tebamanyi nga bagamba yuyo musajja be batukwanira abakazi baffe naye tebagala tukwane baabwe yuyo Amina komawo waddeyo waabwe nga bakugeya bawulira kyemmanyi bano bayimbi abalala abatamanyi Uganda bo babageya naye nze engeri wendi nafuka popular nafuka famous ku mutimbagano TikTok bantu bamanyi manyi Uganda ati baleeterawo okungeya tebakyakugeya bagambanga Amini akomawo bali balowooza muno nja kutya nziruke misinde
buli muri erinnya Amini nga Amini yafiira wati yafiira mu nsi yaffe y'Abawarabu y'Abayindi si bwe baamuziika ebyo bintu byali byadda muno Amina koma agenda bagoba kati tuli mu modern world ensi yakyuka Ensi tosuubira okuseera Muhammad ng'olina ky'omuguza ono ye tebamuseera kuba amanye ebbeeyi kituufu ng'ababoda olugendo lwandibadde lwa 200 akugamba kasanvu naye kati baabitegeera nze lugendo lwa 200 mugamba 1000 asobole okuŋŋamba 200 wote otambuza ekintu ya kale Muhammad tugenda kuba nga tukoma wano olwaleero tujja kwongera okumufuna maaso awo soon tunyumyemuko ku biboozi byaffe mu vibe yaffe yonna gyonna tulimu so buli agamba nti Muhammad abeewo nti era awo ka comment mbeewo era abantu bangi baŋŋambye mbere MP bagala mbere MP w'Olubaga kino kitundu naye nze ebya politics mbitya naye bwe tujja biraba ku election eddako nga gundi nga Singi Katongole we yaliwo naye kimanyi nesimbawo bajja kumpa naye sawa zino mbitya lwaki otya ebyo politics politics zedategemu muzannyo mubi nnyo gulidda te kyova ogutya ngutya naye nja kwesimbawo ku election ejja nja kwerowoozaamu kale tujja mu supportinga tuli ku G1 Hotel tubadde tunyumizaamu Kemboozi wetutera okufuna akaseera akalungi nkugamba muganda wange ali eyo jangu wano ku Lubaga Road watandikira nga wakava ebbakuli mu bitaala awo noonya G1 Hotel weeri ojja kubanga naawe ojja weerabireko kyenkugamba parking weeri rooms ennungi weeziri ebbaala weeri kalanchi weekali kaloko food kabufe weekali bulungi nnyo omupiira weeguli kyonna kyoyagala osobola okukifuna wano ate ng'akafo kakakkamu nti osobola okubeerawo n'omuntu nga teri akukoonako ne bw'oba olinga wano wetutudde buli kimu kisigala kitambula bulungi kale mwebale tugoberera nze Lujja ne Muhammad Kizito eno interview yaffe yakusatu nze ne Lujja ojja ozibala naye tugenda kukola nnyingi back to back awo abantu babere nga bafuna embooziyo nawe ojja kujja ngompe ku birowoozo ku Uganda yaffe nja kuwa pona oli muna Uganda tewali buzibu kale akuume kale